ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن أستغل هذه الفرصة الذهبية لأحييكم بتحية الإسلام المنزلة من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okusisinkana mu nsinkano eno, era tumusaba Allah ensinkano yaffe eno agiwandiike ku mizaani y'ebirungi byaffe ku lunaku emmaali n'abaana ebigenda okuba nti si bya mugaso eri omuntu okuggyako oyo alibazze n'omutima omulongoofu. Nasabiddwa bakadde bange okusomesa ku musomo ogukwatagana ne akhlaqiyatu da'i, empisa oba kyewandiise professional ethics ez'omuntu akoowoola eri ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye olw'okuba nti ntegeezeddwa nti mu audience tulinamu abatategeera lulimi Luganda, mujja kunzikiriza okuba nti nkozesaako ku Luzungu mu kugezaako okubatuusaako message insha Allahu ta'ala. I want first of all to welcome you to our headquarters, your headquarters at the office of the Supreme Mufti Kibuli. I was assigned by my bosses to share with you my appreciation and understanding of the professional ethics of a dawa worker. Omuntu akoowoola eri ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala alina kuba na mpisa ki ezirina okubeera nti zimufuga. Kyenjagala okutandika nakyo kwe kubategeeza kye mumanyi nti omulimu gwa da'wa gwa bbeeyi nnyo, naye ate ekintu bwe kikyaka ennyo kitandika okunaawuka. Omulimu guno gwe tukimanyi ffenna obulungi nti gwe mulimu ogwatumya bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala, era nga be ba a'immatu du'at, be bakulembeze ba buli muntu akoowoola eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mulimu gwa ttendo, mulimu gwa bbeeyi, naye we tutuukidde olwaleero nga guyingiddemu abantu bangi ne batagoberera mpisa zaagwo, ne batagoberera ngeri omuntu gy'alina kweteekateekamu okuba nti atuukiriza obuvunaanyizibwa obwo, gye tumalidde ng'ekitiibwa ky'omuwalimu kiri ku ttaka. Olwaleero nze naawe tuli bajulizi ti bw'okompeyalinga amadiini gonna, eddiini yaffe yesinga okubeera ku social media ng'abantu bambadde amakanzu, bataddeko amajuba, bataddeko enkoofiira, naye nga buli muntu alina ky'ayagala abantu bawulire, naye nga mu butuufu ekkubo lyakozesezza okukituusa ng'oba oliawo si lye lyandibadde ekkubo ettuufu. Ne tumaliriza nga society gye tuwangaaliramu tekyasobola kwawula wakati wa nku enkalu n'embisi. Kasita ombeera nga tokyasobola kwawula wakati wa nku nkalu na mbisi, kiba kitegeeza nti oli wa ddembe byonna okubireka. Omwezi nga gumu emabega naliko n'omusajja omukulu Allah kyamuwadde obulamu wano. Omusajja oyo
ali omu ku bantu abaasomesanga obusiraamu ku Radio Uganda. Naye bwe nasisinkanako naye olw'okuba alaba ebigenda mu maaso ku mitimbagano, yaŋŋamba nti ya layita qawmi ya'lamuun, senga ab'ekibiina ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ababadde bamanyi ekitiibwa abantu abalala kye baali bawa omuwalimu. Yaŋŋamba nti nga tusomesa obusiraamu ku Radio Uganda, abantu ab'amadiini amalala baabanga n'ensonga ze baatyanga okuzoolekeza abo bekikwatako, ne bajja ne batukuba akaama nti owaaye abawalimu ekyo mmwe muba mukyogera, ffe tujja kubawagirira eno. Olwaleero ekibuuzo kiri nti ani akyatuteekamu obwesige nga badduaati nti ffe tusaanye okukwata omuzindaalo tutuuse ensonga eyo gy'eyina okuba nti yetuuka. N'olw'ensonga eyo njagala okwozaayoza abateesiteesi b'omusomo guno okuba nti baakirabye nti kikulu nnyo omuwalimu w'olwaleero okutegeera mpisa ki ezimufuga. Brothers and sisters in Islam, I was assigned, as I have told you, to discuss and share with you the presentation on the professional ethics of the Dawah worker. And I wanted to start by saying that this is a noble responsibility. How I wish you know that this responsibility is the responsibility of the prophets and messengers, starting from Adam and ending with Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. By the fact that this was their responsibility, this is a noble responsibility. But at the same time, as you know, whenever the market is infiltrated by many people, without taking consideration of the professional ethics, that particular product loses meaning. I can give an example. Some time back, you know, there was a time whereby Ipsum car was on a market. Waliwo ebiseera nga Ipsum yeeriwo. Era nga buli muvubuka azifunyeeko yeeyiwa mu Ipsum. Ekintu kyonna buli we kiyitirira ku katale kimaliriza nga kinaawuuse. Ogenda okuyitaayitawo, mujja kunsonyiwa abakyazivuga, era zikyaliza bbeeyi. Naye oyinza okugisanga nga bagisimbyemu omudaala ogw'obutungulu oba ogw'ennyaanya. Kisoboka bulungi. Likewise, when we lost our professional ethics, the society and the community failed to distinguish between the honest and the dishonest, the knowledgeable and the one who is ignorant. I was sharing with you my simple conversation with one of the sheikhs who used to deliver lectures on Radio Uganda. And he said that during their time, even members of other faiths could come and whisper to them that you Muslims, you are the right people to disseminate this message to the concerned parties. My question is, do we still enjoy that trust? Njagala abawalimu okubateekako okusoomooza okwo. Olwaleero mu constituency gy'olimu, mu kifo kyonna ky'oliwo, bwe bagezaako okulonda ani anaatuusa message eri community, ddala bakulonda. Kubanga oyogera bulungi n'abantu, kubanga ekifaananyi ky'olabikiramu eri abantu kyekyo, oba waliwo omuntu omulala nnyo gwe basobola okulonda, gwe basobola okulaba nti oyo yasaanidde okutuusa message eri community. Naye nga sinnatandika, njagala nnyo omuwalimu anaateekateeka professional ethics ze mu nkola asooka amanye kiki kyasitudde. Al-unwan, ma hiya mas'uliyat al-a'immatu wad-du'at. Ma hiya mas'uliyatu al-a'imma wad-du'at. Tutegeera tutya obuvunaanyizibwa buno? Bwe tunaategeera obuvunaanyizibwa bwaffe, kijja kutwanguyira nnyo okuba n'empisa ezitufuga.
Okusooka kwa byonna, هذه المسؤولية مسؤولية تكليف، مسؤولية اختبار، مسؤولية ابتلاء. Kyetwogerako twogera ku buvunaanyizibwa nga baabutukaka bukasi. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Allah agamba nabbi nti tuukiriza obuvunaanyizibwa buno, bw'onooba tokikoze fama ballaghta risalatahu, ojja kubanga obubaka tobutuukiriza. Kitegeeza nti twakakibwa oba twesanga nga ffe tulina okutambuza obuvunaanyizibwa obwo. Kitegeeza nti twagezesebwa. Kitegeeza nti tuli ku kigezo eky'amaanyi. Linanzur kaifa ta'maluun, Katonda alabe tugenda kuba nti tuteeka tutya oba tutya mu nkola obuvunaanyizibwa obwo. Obuvunaanyizibwa obwo kiba kitegeeza nti omuntu alina okuba n'obusobozi obutandikibwako. Abawarabu kye bayita al ahliya. Olina competence eya ilmu, competence ey'empisa, competence ey'ebintu ebirala, okuba nti oli mutalaban obanjibwa okuteeka mu nkola ebyo ebyakulagirwako n'okubeera nti weewala ebyo ebyakuziyizibwako. Bwe tuba twogera ku buvunaanyizibwa obwo tugamba awalan hadhihi almas'uliya amaana. Ndowooza tewali abuusabuusa mu ekyo. Kye tuliko tulina amaana. Inna aradna al-amaana ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Suratul Ahzab. Bwe tunakitegeera nti tulina amaana, tulina responsibility, kijja kutwanguyira nnyo okuteeka mu nkola empisa ezitambuza amaana ekyo. Ekyokubiri kye tulina okumanya nti obuvunaanyizibwa buno mi'yaaru al-adaa'u wal-ajz, ye minzaani kwe bakupimira otuukiriza oba olemereddwa. Ekyo nakyo tulina okubeera nga tukimanya. Tulina okukimanya nti anna hadhihi almas'uliya, nti obuvunaanyizibwa buno wajibun daim, buvunaanyizibwa obugenderera, wa mulazim tula istimraru al-aqd, bugenda mu maaso ebbanga ly'omala nga appointment okyagirina. Appointment tulina bbiri. Tulina appointment ez'abakama baffe abatukulembera, ti omukulu w'ettwale yakuwa appointment nti gwe okulira da'wa mu district. Naye ne bwekwera ku makyanga babukugjeeko nga bakuwummuza, njagala okimanye nti olina appointment ya Allah subhanahu wa ta'ala nga yo ila al-maut, ekugoberera paka bw'ogenda okuyingira mu kaburi. Kati bwe tunaategeera ebintu ebyo biringa bisatu oba bina, nti amasuuliya gano amaana, amasuuliya gano twakakibwa, amasuuliya gano kwe batupimira oba tutuukiriza oba tutuukiriza, era nti buvunaanyizibwa obugenderera, kijja kutuyambako insha Allahu ta'ala okuteeka mu nkola. I wanted to start by defining the responsibility. This is a responsibility. It's a responsibility of disseminating Allah's message. It is a responsibility that we found ourselves compelled to do. That kind of responsibility can be understood from four main circles. Number one, it is imamship is amana. It's a responsibility. It is a kind of honesty that Allah subhanahu wa ta'ala had bestowed upon us. Imamship, it is a criteria of understanding whether you have delivered or you have failed. Imamship is a responsibility that is continuous. You might be having an appointment from the office of the Supreme Mufti, from the office of the Twale Sheikh, but even if that appointment comes to an end, you need to know that you have a continuous appointment
until the time when you reach Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tuba tumaze okutegeera ebyo, njagala kye tuzzaako okutegeera obuvunaanyizibwa buno biki ebibulimu. Obuvunaanyizibwa bw'okuba nti tutwala obubaka n'okuba nti tukola daawa, waliwo ebintu bye tulina okuba nti ffe kennyini tubitegeera nti bino bye birina okutambuliramu. Ekisooka, al-qasd. Al-qasd nyinza okugamba nti gy'oyolekedde, nyinza okugamba nti ye nniya, nyinza okugamba nti kyekibula ky'okutunuddemu. Era ekibuuzo kigamba aina turiidu an yasila qaumak, abantu b'okoowoola obakoowoola obatwala wa? Ebiseera ebisinga obungi ojja n'osoma khutba, oba ojja n'obaako n'okubuulirira kw'obuulirira, naye waseetinze ekigendererwa ky'okubuulira okwo. Abayitako mu training y'obusomesa, bw'obanga okola lesson plan, babaako n'ebibuuzo abagenda okusupervise nga bye baagala okumanya. What is the objective of your lesson? Ogenda kusomesa abaana naye ekigendererwa ki? Ekigendererwa kye kikuyamba okupima by'ogenda okusomesa. Ogenda bisomesa baki? Ennaku zino tulina enkola okutta ekitabo kya usulul fiqh naye okitadde mu katale osomesa abantu usulul fiqh. Bayinza okubaamu nga basuubuzi nga levo yaabwe basobose okutegeera usulul fiqh, naye oli mu kubawalabula oleeta qaida fiqhiya eno bw'ogijjako eno bw'oleeta oleeta qaida usuliya, ne weebuuza nti bwe wabadde otandikwa lesoni eyo wabadde oyagala kutuuka ku mulamwa ki? Ekyokubiri, what is the learning outcome? At the end of the lesson, at the end of the message, oyagala abantu bano baveewo na take home ki? Nze bampadde obuvunaanyizibwa okusomesa ku topic eno, learning outcome yange egamba nti we munaaviira wano nga buli muntu ategedde alina kweyisa atya ng'agenda okuba nti atuukiriza daawa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiba kitegeeza ti bwe tuba nga tugenda okutuukiriza daawa tusooke tumanye ekigendererwa. Ntera nnyo okugamba abantu nti wano tuli Makka oba tuli Madiina, bangi ndowooza tebategeera kyentegeeza. Naye obulamu bwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah yabuteekululamu alhayatul makkiya walhayatul madaniya. Era olulimi lwa Nabbi n'olulimi lwa Qur'ani olw'e Makka lwanjawulo nnyo ku lulimi lw'e Madiina. Naye oli wano oli mu kuwagaawaga abantu ti wallahi tulumbe, Allahu akbar, basiraamu temulirredde, basiraamu temuli kye tukubuuza, oli Makka oli Madiina. Bwe twali e Makka nkikkaatiriza twali ku sabr, as-sabru ala al-adha, kubanga si ffe tufugayo. Naye bwe twagenda e Madiina ebintu byakyuka. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim la qadir. Eri waffe kati bw'obanga ogenda kukola daawa yosooka kwebuuza wano w'okolera daawa oli Makka oba oli Madiina. Nze waliwo ebigambo byenjogeranga n'okulannama nannamye kubanga ndi mitiyana, teryankwatako, era we munkwatirako emitiyana amagye gavaayo. Naye ate bwe mba ngenze eruweero ne ngenda e Mukono nga sijja byogererayo kubanga neppanya entuusa ku meyini sigimanyi. Kaakati obanga okola daawa olina okusooka okumanya aina al-maqsad, abantu bano oyagala kubatwatawa, tageti yeeri ki? Bw'oba omaze okyo okukitegeera, omuntu yenna omukozi wa daawa alina okukimanya nti mu bintu by'olina okumanya al-azm wa ittikhadhu al-qararat. Mu buli ngeri yonna olina kuba mumalirivu, olina kuba muntu atakinga decisions. You are a decision maker. Naye bw'oba otakinga decisions olina okumanya nti kino ngenda kukituusa ntya.
so nga tonnaba kutuuka ku ngeri gy'olina kweyisaamu olina okusooka okutegeera nti wano wendi bwebanga issue ezze mu community nga yeetaaga okwogerwako lulimi ki olusinga obulungi lw'osobola okubeera nti okituusaamu kubanga okugyogerako kyo kiri waajibu kubanga tukimanyi bulungi man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati wadhalika adhafu al-iman. So your responsibility weeri nti tulina okutuusa obubaka naye olina kuba mugumu olina okumanya ngeri ki gy'olina okuba nti otuusaamu obubaka obwo. The ingredients of the responsibility of imamship, of da'wah, number one, deciding what is your direction. What is the purpose of your message? What is the objective? What is the outcome? Number two, steadfast. You must be strong. You must take decisions. Number three, al-inaya bil-maslaha. Bannange, omukozi wa da'wa olina okutunuulira nnyo amaslaha ga community yo. Naam? Community efuniramuwa. Obuzibu bwe tulina obw'amaanyi n'ekyova olaba nti tuva ku nnono zaffe n'empisa zaffe nuqaddimu maslahatana ala maslahati al-umma. Tukulembeza bigendererwa byaffe ng'abantu. Ebigendererwa ebya umma bye bisembayo. Naye bwe tunaakulembeza ebigendererwa bya umma jjukira nti naffe tuli part of the umma. Kyova olaba nti bwe tuba tusomesa abantu tubagamba nti bwe tuba tufunye ta'arudh okukontana wakati wa maslaha agagonga omuntu n'amaslaha ga umma tukulembeza gaaki kubanga naawe oli omu kuki ku umma. Therefore kitegeeza bwe tubanga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe tusooke tukakase nti tukulembeza amaslaha ga umma. Abakozi ba da'wa ate nga buli ba imma mwe temumanyi oba kitiibwa sharia kye yabawa. Waliwo principle y'obusiraamu egamba tasarrufu al-imam manuthun bil maslaha. Empisa yo yonna eri general n'eri specific emabega waayo ffe tukiinterpretinga nti wayagaliza ummayo bulungi. Njagala weekyekingire ku layini eyo yokka. Tasarrufu al-imam manuthun bil maslaha. Buli kyonna gwe kyokola kimanye obusiraamu bwakuwa kye bayita husnu dhann nti bambi kwotaddeko ekitambaala ekyo toyagala bantu kuwaana wabula oyagala oggyeyo izzatul islam amaslaha gadde eri community. Nti kozze ku mukolo guno ebigambo by'oyogera obyogedde oyagala umma esituke eve ku level gyebaddeko si bantu kugendaga nti wallahi sheekhe mumuwulidde. Bwe bw'otunuulira ekitiibwa ekyo obusiraamu bwe kyakuwa kyova olaba nti bw'osobya nga imaamu tukuwa benefit of doubt, tukufunirayo ensonga ennungi tugamba oba oli awo kubanga tasarrufu al-imaamu manuthun bil maslaha. Kiba kitegeeza nti omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa ekitiibwa ekifaanaganako bwe kityo alina kubeera nga mwegendereza nnyo mu ngeri gy'atambuzaamu emirimu gye. Ingredient endala al-ithar. Abakozi ba da'wa tetulina kyakola wabula mu da'wa yaffe mu elements ezinsinga okubanga z'amaanyi kwerekereza. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswasa. Tuyina kubanga twerekereza. Nali nsoma mu maaso g'omusomesa wange Pakistan ne mugamba nti mukama wange okusinziira ku byonsomesezza kindabikira nabbi yali mwavu.
wallahi yaŋŋamba ekigambo ekyo kimenyewo era weetonde mu maaso ga Mungu wo kubanga okyogedde tomanyi. Nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam lam yakun faqiran lakinnahu kana mu'thiran. Nabbi teyali mwavu. Nabbi yakulembezanga bukulembeza maslaha g'abalala ku maslaha ge. Nampa n'ekyokulabirako ekyangu. N'agamba nti by the virtue okuba nti yali head of state, kitegeeza nti yalina right okukozesa resources okuba nti afaanana ekyo kyali. Naye mmwe temukimanyi nti ennyumba ye yamalangako ennaku nga temuliimu illa al aswadain almaa'u wa tamur. Naye ng'alina message gy'ayagala okuweereza gwe gy'ayagala okuweereza nsi. Waddaliilu ala dhalik, obusiraamu kuva dda bwali bulunzi, bwali bulimi. Era nabbi bw'atuuka okukola hijjatul widaa yasindika Ali radiyallahu anhu mu faamu y'obusiraamu e Khaybar n'agenda agoba eŋŋamiya 100. Bwe yazireeta bwe baatuuka mu Mina, nabbi n'asala eŋŋamiya 63 biyadihi sharifa, ye kennyini nga yazeesalidde, n'alagira buli ŋŋamiya baggyeko ekifi kimu bakiteeke mu kiseppi ekinene ne bafumba. Fa akala min lahmiha, n'alyako ku nnyama eyo. Thumma sharaba min maraqiha, oluvannyuma n'anywako ne ku supu. Hadha dalilun ala annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yakun faqiran walakinahu kana mu'thira. Teyali mwavu, yali yerekereza bwerekereza. Ekibuuzo kiri nti aina al-ithaaru fi du'at, okwerekereza kwaffe kuliriddawa nga baddu'at. So ebyo bye bimu ku bintu by'olina okutegeera nga ddaai nti oyagala oba toyagala bigenda kukukwata. So nga ngenda mu professional ethics zaffe, njagadde mbawe ka introduction yako. What I am ending with, always the da'i, the disseminator of the message of Allah subhanahu wa ta'ala, you must make sure that you prefer the society interests over your individual interests. Number 2, you must forego your personal comfort so that others can be comfortable. And there are many examples to that. Njagala okuba nti maliriza omusomo gwange n'okutuuka ku akhlaqiyatu da'i, akowoola eri Allah subhanahu wa ta'ala ayina kuba na mpisa ki. Kubanga wano yensonga lwaki bansabye okwogera ku musomo guno. Empisa esooka, aye dino tezigenda kubeera nyingi. Ala adala. Empisa esooka yaki? Ala adala. Bwe twogera ku adala, nyinza okubakakasa nti kye kigenda okusamarayizinga empisa zonna ze twogerako. Kubanga bwe baali boogera ku kye bayita adaala abamanyi baffe, baagamba nti al-i'tidaalu fil ahwaali diiniya. Eyo yennyinga esooka. Okuba nti oli mutebenkevu, otebenkedde mu nsonga z'eddiini. Ensonga z'eddiini okuzitebenkereramu, ekisooka bi an yakuna dhahira al-amaana. Principle esooka, tuli ku ethics. Okuba nti amaana yo, obwesigwa bwo bweyolefu. Ebigambo bino tubikozesa nga tugenderedde. Dhahira al-amaana. Obuvunaanyizibwa oba obwesigwa bwo ffe twagala bweyolese. Obwekwese bayinaka wa bayina rabbika. Tewali muntu atalina bbala lye. Naye ke wakkiriza okubeera ddaai, wakakasa ensi nti buli bw'onoolabikanga ojja kulabikiranga mu kifaananyi ekyokuba nti anta rajulun amiin, oli musajja mwesigwa.
obwesigwa ye samare ya ethics z'omuwalimu. Okumanya obwesigwa bukulu eyaleeta obubaka buno Jibril alayhi salatu wassalam, siwe kiri nazala bihi ruhu al-amin, eyo gye butandikira, siwe kiri wanuzila ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam al-mawsufu bil-sadiq al-amin, buva wa mwesigwa bujja wa mwesigwa. Qur'ani yennyini ekitabo Allah subhanahu wa ta'ala kiyatuwa kitabo kijjuddemu amaana, kubanga inna aradna amaana maadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal. Abawalimu oluvannyuma lw'ekyo ki ekiba kisigalidde? Zahira al-amaana, obwesigwa bulina kulabikako obwokungulu. Obwesigwa buno obwokungulu kitegeeza omuwalimu tuyambe twapiyalinga mu ngeri yonna ereeta doubt ku kitiibwa kyo ng'omuntu oba ku kitiibwa ky'obuwalimu okutwaliza awamu. Mu ebyokulabirako bye mulina nkakasa nti wallahi mubinsinga. Sheikh Sekikubo, nkakasa mubinsinga. Omuwalimu okuba nti buli w'olabika bakusuubira nti oli mwesigwa, kankuggireyo kimu kyenkakasa nti okimanyi. Mwe mukimanyi nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yawman kana yasiru laylan ma'a zawjatihi Safiya. Kyafaayo mukimanyi. Nabbi yatambulako ekiro ne mukyala we Safiya. Famarra bi sahabiyain, n'ayita ku basahaba bameka? Bwe baamulaba ne bakwatibwa ensonyi. Budde bwa kiro, anti obw'ekiro ne kabaka akola ki? Yeetikka. Ne bagala okulya kava. Ne Nabbi okukuuma amaana n'okukuuma ekitiibwa kye n'ekitiibwa ky'obuwalimu yabagamba ala rislikuma, temudduka, innaha la Safiya. Ono mukyala wangaani ajjewo ekiyinza okuba nga kidentinga mu amaana abantu gye balinamu. Bino njagala kubibabuuza nga mbikubuuza mu ngeri ya kufumitafumu. Emirundi emeka gy'otambula n'omukyala nga si wuwo naye ng'ensi ogitadde mu mbeera y'okususpectinga ng'oli muwalimu? Obusiraamu buno bwabalansinga. Bwe naleeta ekifaananyi ekyo gyagamba sheekhe iyaakum wa dhann, si bwe kiri? Fa inna dhanna akdhaba alhadith, si bwe kiri? Sheekhe lwaki olowolereza? Tutunuulira sayidi y'okugamba nti obusiraamu tebutukkiriza kulowolereza, naye ne tujjukira ittaqu mawadhi'a at-tuham, nammwe temweteekanga mu mbeera yakulagirabala kuba suspectinga. Bw'oba otambuddeko olina omuntu gw'otambudde naye mukyala, tetumanyi buvunaanyizibwa bwo oba nkulaga naayo naye, al-awla bw'oba omuvugako adde ku mutto guno ogwokubiri. Oleme kuleetera abantu kugamba nti sheekhe naye mwamulabye, mubalabiraawo. An yakuna zahira al-amaana. Obusiraamu bukusaba ekintu kimu, ebisigadde byokola munda nga weekwese bainaka wa baina rabbik. Yensonga lwaki kullu ummatin muafa illa almujahirun. Abantu ffenna tukola mistakes era tukola ensobi, era Allah ali ready okutusonyiwa, illa alladhina yujahiruna bimaasihim, okujjako abo abajja ne batuukiriza ensobi zaabwe. So muadala ensonga esooka an yakuna zahira al-amaana. Nsaba okwegayirira omuwalimu yonna yonna gy'oli, kakasa nti ekifaananyi ky'olabikiramu kifaananyi kya amaana. An yakuna zahira al-amaana. Ennyingo ey'okubiri, afifan anil maharim. Afifan al-maharim. Mu ethics zaffe ng'abawalimu olina kuba wansa nnyo ku ebyo Allah bye yaziiza. Osobola okuba nti obisemberera mu ngeri ey'okuba nti okakiddwa, naye olina okuba ng'olina iffe eyo nti waliwo ebifo, ntera nnyo gamba ekituufu waliwo ebintu wadde biri halal naye nga gwe omuwalimu kewayambala ekkanzu n'osiba ekitambaala byakuggyibwako.
nakigamba abadisitulikiti qaadhi tujja ku kigambo kya muru'a tojja kutebenkera mu buwalimu bwo okujjako nga weesonyiye ku halaali ezimu. Kati iffe eyo tugyetaaga era ntera nnyo okubawa ekyokulabirako ekya ensisinkano eyali wakati wa muwala wa Bishir al-Hafi ne Imaamu Ahmad bin Hanbal. Imaamu Ahmad bin Hanbal mu biseera bye ye yali mufti qawmihi wa nashhadu lahu bil ilm wal waqar wa kullu shay. Musajja amanyikiddwa. Ibn Taymiyyah yamwogerako ebigambo bingi nnyo. Naye omuwala yajja n'amubuuza ekibuuzo, ndi ku ethics za muwalimu nti muyina bye muyina okwerekereza. N'amubuuza nti ya ayyuhal imam, owange gwe imam, ffe boolaba tufuluma ekiro ne tutunga amasweta ku lubalaza filayiri naye nga tukozesa mwezi. Kati tuba tuli awo tugenda okulaba kabaka ng'asindisa amajeege nga bayina mashaa'il, bayina tooki, ate tooki zaabwe manyi ziba z'amaanyi. Kati tooki ezo ekitangaala kye zirina eky'amaanyi, fanuriidu an nastafida min hadha an-nur aw min hadha ad-daw, twagala tukozese naffe layiti eyo. Omuwala abuuza Imam, fahal yajuzu lana an naghzila as-suuf mustakhdiman mashaa'il as-sultan, tukkirizibwa okusigala nga tutunga amasweta gaffe nga tukozesa ekitangaala kya tooki z'abano abamagye baani ba kabaka. Imaamu yali musajja mugezi, yamubuuza nti man anti, gwambuuza gwani? N'amugamba nti nze muwala wa Bishir al-Hafi. Bishir al-Hafi yali musajja munnaddawa, yali musajja imaamu, yali musajja amanyikiddwa mu ddiini ye nti musajja mulungi. Imaamu yamugamba, gwe tokkirizibwa. Ku lwaki? Min baitikum kharaja alwara, kubanga mu maka ga kitaawo muwali mu kitaawo okutya Allah mwe kutandikira. Ekitegeeza nti gwe newakubadde abalala bakkirizibwa okukozesa ekitangaala ekyo, naye gwe hifdhan limuruatik, gwe nedda. Ekyo akigaana muwala oli, muwala wa muwalimu. Fama dhannuka bi anta almuallim, ate gwe omuwalimu. So iffe eyo erina kuba mu professional ethics zaffe. Ekyokusatu, mutawaqiyan anil ma'athim, waliwo ebisobyo, be keeping a distance. Olwaleero tuli mu mulembe nga ne bw'oba weekweseewa era at least enfuufu y'ebisobyo ejja neekufuuwako. Naye omuwalimu ekikutuuza ku mudaala gw'omweso akawungeezi kiki? Naam, ekikutuuza ku mudaala gw'omweso akawungeezi kiki? Naawe n'omutema n'olayira ne wabaawo ebigambo ebyogererwawo, kakati bw'omaliriza n'oyingira ne bakusanga mu yeekaalo yo n'ogamba istawu. Ng'ani agenda okuwuliriza? Naam, kakati eyo yonna yonna attawaqi min al-ma'tham, okuba nti tosemberera, kugamba weeziyizaako ebiyinza okukusuula mu buzibu. Ba'idan min ar-rayb, ekyo nakyogeddeko. Weewale ebifo eby'okubuusibwabuusibwa, naye kano kakulu, ma'munan fi ridha wal ghadab. Omukozi wa da'wa mu ethics zo olina kuba nga oli reliable nnyo bw'oba onyiize ne bw'oba nga okyamuse. Bw'oba nga onyiize, kun ma'munan, bakwesige, tonyiiga ate n'osukka. Waliwo omuntu okunyiiza n'ofubutukamu ekigambo nga kyakuvuma, wallahi nga ne bw'okomawo ku kyenenyako teri addamu kukkiriza nti oli muwalimu. Ate waliwo n'okukyamuka okususse. Muwalawo, mutabaniwo, emisomo yagikubye oluku mu ki?
n'ovaayo n'otyebula amazina n'ekkanzu n'ogisiba wano n'ogamba nti ebintu bino twali simanyi nti byatuleka nadda byatusuba nadda. Ensi ekulaba, enkya oyagala okuddayo obeeko ne ky'obagamba nga bo ekifaananyi kye balaba ekifaananyi kya Pepe Kale owajjo eyatyebudde amazina n'okola ne stroke n'okwawula n'okola ki n'oyawula. Nze kino nakigamba abantu bange emitiyana, nabyogera mu maaso ga mukadde wange Sheikh Musa Ssebbumba ne mugamba bwe nzija emitiyana byonna mu ntume naye sikyasobola kintu eki bannange, sikyasobola kuzikira. Ndi muzikizi nno nze mulungi gwe mulaba naye sikyasobola kukola ki kakati. Naye sigamba nti okuzikira kuli haramu naye sikyakusobola kubanga obuvunaanyizibwa mmwe mwe mwateekamu muyinza obutakikkiriza bwe naazikira kubanga enzikira yange temugitegeera. N'olw'ensonga eyo njagala okubagamba nti al amaana fi ridha wa fi lghadab. Ne bw'obanga okyamuse ennyo ne bw'obanga osiimye ennyo naye olina okuba nga weesigalizaamu kali. So as I'm winding up, I'm talking about the professional ethics. When we talk about professional ethics, the summary is about al-adala. Adala, in English, it is like probity. It has a lot of meanings. Number one, you must be upright in matters of faith. Number two, your honesty must be distinct. It must be manifest. It must be known. Allah subhanahu wa ta'ala does not judge you about what you do when you are alone in secret, but He is judging you what you expose to the public. Number three, you must keep a distance from the places of doubt. There are certain situations whereby a caller towards da'wah is not expected to be there. Then finally, you must be reliable in a state of anger and in a state of joy. Ekidiire ekisembayo, al-qudwatul hasana. Mu ethics zaffe tuteekemu okuba nti tuli kyakulabirako kirungi. Al-qudwa al-hasana. Nsaba nnyo Allah akutuuse ku kitundu oba ku ddaala nga waliwo abantu abagamba nti oyo role model wange, oli kifaananyi kirungi eri community. Nabadde mbuulirira abaana ba Thanawi ku Mahadi Bilal Kachiri, waliwo omukolo gwe bampiseeko ne mbagamba nti mu bintu bye neeraliikirira ye muntu okugamba nti nze role model we. Kubanga Abdallah bin Mas'ud yagamba, man arada an yastan falyastan biman qad mat fa innal ahya'a la tu'manu alayhim alfitna. Saba nnyo Allah akutuuse ku level nga waliwo abantu abagamba nti nze imaamu gundi role model wange, kubanga obunkenke bwogenda okutuukako wallahi bukulu. Abdallah bin Mas'ud yagamba ayagala okufuna role model afune mu bafu. Afune mu baki? Naawe ensonga mwe ebyokulabirako mwe mu binsinza. Al ahya, abalamu, la tu'manu alayhim alfitna. Si kyangu kuwunzika ntamuyo nga togudde mu fitna. Kulabako ebyobufuzi mbimanyi. Ng'omusajja yali mu opposition ng'ebigambo byawandula. Gavumenti nti ono ye mwogezi waffe. Era eno ffenna gwe twesize. Olwaleero ogenda okuwulira byayogera ate bikyategeerekeka. Fa innal ahya'a la tu'manu alayhim alfitna. Naye mahma kana al-amr, tulina okuba nti empisa gye tweyisamu neeyisa okuba nti ffe byakulabirako ebirungi. Mu kuba nti tuli byakulabirako birungi,
ngenda kwogera ku bintu bibiri byokka mmalirize. Ekisooka, al-qudwa fi taqwa. Mu ethics zaffe tulina okuba ffe byakulabirako ebirungi, kubanga nabbi huwa imaamul muttaqin. Bw'aba yafa nga mmwe bawarathatul anbiya, kitegeeza ffe bakyakulabirako ekiki ekirungi. Bwe twogera ku mpisa ennungi, gw'olina okuba number 1. Bwe twogera nti wa innaka la ala khuluqin azim, ng'etteeka bwe liri, ng'ekyo kyali ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam, kati kiri ku ggwe. Oyisa otya abantu bo? Kibi nnyo okuba nti obuulira nnyo ku kuyisa obulungi omukyala ng'obuwakaaba. Kibi nnyo okuba nti gw'obuulirira abantu okuweerera abaana nga ggwe ababo bakoze eki? Tebasoma naye ng'obusobozi obulina. Kibi nnyo okubeera nti ggwe obuulira abantu kino ne kiri, naye abantu bano, eno statement njiddiŋŋana nnyo ne wano kanjiddiŋŋane. Imaamu Nabulsi yagamba annaasu la yanzuruna la yasma'una bi adhanihim yasma'una bi absarihim. Ekyo abawali mukiteeke ku record. Abantu tebawulira na matu gaabwe, bawulira naki? N'amaaso. Wallahi ne bw'onoosoma khutuba ziri ze bagamba nti dharfat minhu al-uyun wa wajilat minhu al-qulub, nga totereezezza kifaananyi kyo omala biseeta. So linakun al-a'imma fi taqwa. Taqwa nkimanyi wattaqullaha mastata'tum n'ebirala, naye at least gw'olina okuba ekyokulabirako ekiki ekirungi. Ekirala, al-qudwa fil malbas, ennyambala yo, al-madharu al-aam, engeri kugamba gy'olabikamu ggwe kennyini. Nyina kye nabadde nsomesa, Allah n'andeetera okufumiitiriza ku hadith, ne ŋŋamba nja gisharinga n'abawalimu mmwe. Kulluna nahfadh, ffenna tukwata hadith gye tumanyi nti bainama nahnu julusun inda rasulillah idh tala alayna shadidu bayadu thiyab shadidu sawadu sha'r la yura alayhi atharu safar wala ya'rifu minna. Wallahi nabadde nsomesa abaana ba PhD mu education, nabadde mbasomesa paper. Ekifaananyi ekyo ne kinzijira nga nabbi ajjirwa Jibril alayhi salatu wassalam, naye bino bye bitendo shadidu bayadu thiyab, ng'engoye zikola ki? Zitemagana mu bweru. Shadidu sawadu sha'r, ng'enviiri za blaaka bulungi. Tetumulabako nti ava mu lugendo ate nti wali amumanyi. Ne ŋŋamba kino si kyekifaananyi mu da'wa kyalina okulabikamu, kubanga Jibril yali special guest. Kitegeeza nti gwe engeri gy'olabikamu eri public olina okuba nti ekifaananyi ky'olabikiramu oyinza okuba tewayambadde lweru, naye nga bwe bakulaba bagamba nti masha Allah. Naye ennaku za tutandise okujungulula obuwalimu. Ojja olina engeri gy'oyambaddemu n'ogamba kutuba ngiina mu mutwe. Ogiina mu mutwe wa? Abatusomesa communication skills batugamba waliwo enkwatagana wakati w'endabikayo n'ebigambo ebikuvaamu. So njagala nnyo omuwalimu mu professional ethics zo ekyo kibenga nakyo kivola ki? Kivaayo bulungi. Ekisembayo mu professional ethics zo, asabr, beera mugumiikiriza, wattahammulu fi zinati dunya, genda mpola ku byokweyagala by'ensi. Tuli ffenna tubeere beegendereza nnyo ku zinatul hayatu dunya. Ziina eyo ngazi toggwamu ng'omuwalimu kubanga waliwo omukyala gw'oyagala okuwasa.
Atogwamu. Osobola omutuukako n'omutuusaako obubaka bwo. Naye ng'osigaddemu kalya akaga nti omuwalimu. Omukozi wa daawa akola atya proposal? Funa ekyokulabirako ekya Khadija nti society gye yali awangaaliramu yali society ng'omukyala kakkanyizibwa. Naye ng'ate ye mukyala wa kitiibwa n'asiima Nabbi sallallahu alayhi wasallam, naye teyeemalaamu wabula ate ekigendererwa kye kyatuuka. Yafuna omukyala gwe bayita Nafiisa n'amugamba ntuukiraako ew'omuwalimu oyo. Naye gwe toyinza kwemalamu n'otandika n'okulayira nti ono omukyala nja muttirako omuntu. Nja muttirako omuntu. Ensi yonna n'ekimanya oweddemu olwazinatu duniya. Abawalimu akasembayo tulina emikolo gye tukola. Njagala ojjire mu kifaananyi nga ddala kyekyo eky'omuwalimu. Nze president gye nataddewo simala ku mukolo ssaawa zisukka 3. Saagala kuggwaamu kawo ka buwalimu. N'otandika okubeerawo gwe wakeddewo, enswera ne zikuwujjako, enjala n'ekuluma, bw'oyayuuyaga omuwalimu mutwalire ku ggama y'obuugi alabika tali bulungi. Ekyo kyo nedda bassebo. Naam, ekyo kyo nedda. Abantu bano be basinga okutwetaaga. Tulina okuteekawo standardi zaffe nti onjagala ssaawa mmeka. Sheikh Kiwewa situukidde mu budde. Yaŋŋambye 6 ku 7. Agenza okunkuya ne mugamba eddakiika ezi. Era mbakakasa olumala sebo togenda kunta. Nganta. Agenda ate ayina n'ensiibulo ey'enjawulo gy'agala okunsiibulamu. Naye ng'ekyo kyonna nkireeta, omuwalimu mu community gy'oli olina principles z'olina okutambulirako. Abantu bakutegeere nti oli muntu wa budde, ate bw'ojja okola ekikuleese, bw'omala beera nga Muusa nti fasaka lahuma thumma tawalla ila dhill. Omuwalimu mu professional ethics zo tokkirizibwa kubeeraawo nti bakyakubira mulanga baneesalamu aleeku manaka nti mulaba omuwalimu transport eyamulese tanda. Byonna birina kubanga biri pre-planned. Era njagala okukubiriza mu kukuuma ensaazo, bw'oba ogenda ku mukolo genda n'ezikutwala n'ezikuza. Genda n'ezikutwala n'ezikuza. Bwe bakuwa fabiha wa ni'mat. Bwe baba tebakuwadde wallahi otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Naye okubeeraawo ne batandika okusonga seeka tuwa 1000 omuwalimu ku transport yakubulako 1000. La abadan, tetusobola kukikkiriza. Kasembayo obuntu obutonotono mu duniya mu ethics zaffe tebutumalamu. Alhaqiqa, abantu abalala gye bagula ebintu naffe gye tubigula. Si bwe kiri? Gye bagula naffe gye tugula. Naye ate omulimu gwaffe baagufudde nnyo ogwa insha Allah barakallahu fiikum. Si bwe kiri? Naye ng'akugamba edduwa yo tugyagala era tugikkakkanya n'akatono. Naye man sana ilaikum ma'rufan. Nabbi yatandika na mukafaa. Naam, yatandika na mukafaa. Sheikh Mutimba simanyi lwaki taliwo wano. Naye yaŋŋamba nti mu bintu ebikakasa nti omuwalimu alina okuba nga alabirirwa bulungi ti Nabbi sallallahu alayhi wasallama Allah bwe yamutumira ku Isra ne Mi'raj yamuweereza entambula. Yamuweereza ki? Entambula, yamusindikira Buraq. N'olw'ensonga eyo bwe tuba nga tunaatambuza ekintu kyaffe mu ngeri esingayo okubeera ennungi, awalan mbagambye nti ezikutwala n'ezikuza zibeeremu. Ekyokubiri tusigalemu konensa. Mmanyi nti riziki tuginoonya, naye tuginoonye mu makubo agasinga okubeera nti gansa. Antahi bihadha alhadith. Man kanat ad-dunya hammuhu. Omuntu aba mu daawa ye ng'akulembezza ki? Allah amukolera ebintu bino. Ekisooka, shattata Allahu shamlahu. Ensonga zo Mungu azisaasaanya bw'ati. N'obanga buli kaseera totebenkera ova ku ssimu eno odda ku eno odduka eno odduka eri. Katumalize adhan. Mbadde maliriza ne hadithi gye njagala etutuulemu.
kyenjagala okuyita take home. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man kanat ad-dunya hammuhu, omuntu afuula edduniya nti kyekikulu gyali, byonna byokola oba okoze kino naye obuuza nti nfunirawa, ofuna ebintu bisatu. Ekisooka, shattata Allahu shamla, songa zo Mungu azisaasaanya, ng'ogoba ku kino n'ogoba ku kino. Ze zimu ku mboozi olumu z'otera okulya omuntu aga nti ze seeka siina mulimu gwe sikolanga. Imaamu Kasozi atera okugamba nti obuzibu bwe tulina, tukola ssente tetukola mirimu. Naye bwe tunaakola emirimu ssente zijja kukola ki? Zijja kujja. Shattata Allahu shamla, kyekisooka. Wajaala faqrahu bayna aynayhi, obwavu Katonda abukuteera wano, nga buli kimu kyonna kyolaba olaba bwavu, nga ne ku kakadde tosobola kujjako mutwalo olaba kaggwawo, buli kimu okitya. Walam ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, kwega ne bw'okola byonna ne weemalamu, still mu duniya togenda kuvaamu okujjako ekyo Allah kye yakuwandiikako. Waman kanat al-akhira niyyatuhu, wano ebigambo byonna byakyuka, wali agambye hammuhu, wano niyyatuhu. Allah yasinga okumanya ekiri mu kifuba kyange n'ekikyo. Naye bw'obanga mu buwalimu bwo okulembeza enniya kusavinga Allah, naawe ogenda kufuna ebintu bimeka? Bisatu. Ekisooka, jama Allahu shamlahu, Katonda akukuŋŋaanyiriza ensonga zo. Oba oli awo omusajja nakkubako surprise, naga sheekhe nti omwana wo ŋŋenda mukuweererera, nga toweddeemu nakuggwamu. Jama Allahu shamla, Katonda akukuŋŋaanyiriza ensonga zo, nga riziki ryo eri ku mapeesa wano. N'atakoma ku ekyo, wajaala ghinahu fi qalbihi, Katonda akufuulira obugagga nga buliwa? Hadithi mugimanyi, laysa al-ghina min kathrati al-ard walakinna al-ghina ghina an-nafs. Ekyo kyengera kikulu nnyo. Obugagga n'abaatusooka okubukola n'ababukuŋŋaanyiza ne saaka tebannaba kubukuta, we bali bukuttira nga bali mu kaburi. Oba Mungu gw'anaasaasira, obugagga bwe ne butuula mu kifuba. Naye kano ke kasembayo, wa atatuhu dduniya wa hiya raghima, ensi egenda kujja ng'ekkakkanye nga yeekunoonya. Sheikh Kayongo, ng'ensi yeekola ki? Nga yeekunoonya. Wali we nabagambidde, fasaka lahuma, Musa yakola ky'alina okukola ng'omusajja omukulu, n'ayamba wa niyyatuhu khalisa, ng'enniya ye teriiko condition yonna. Baali baana bawala ng'asobola okubagamba nfuniramuwa, kitammwe yaani, bwe naabayamba mumpa ssente mmeka, naye byonna yabiteeka bbali n'afuuka nti enniya ye kubayamba. Thumma tawalla ila dhill, n'adda wali mu kisiikirize. Edduniya yajja yeemugoba, kubanga oluvannyuma oli najja fajaat ihdahuma tamshi ala istihya, n'agamba nti inna abana yaduuka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Teyabisabye na kubisaba. Omukyala n'afuna, omulimu n'afuna. Wa atatuhu dunya wa hiya raghima. Akhiru ma aqulu bihi, riziki tulina okuginoonya ng'abawalimu, naye oyinza okuba kattakunu jahilan an babi rizqi, oyinza okuba tomanyi mulyango Mungu agenda kugabiramu ki? Rizqi. Walakin arrizqa ya'rifu babak, riziki emanyi omulyango w'oli. Ekyo kikulu nnyo kinootinga. Gw'oyinza okuba tomanyi mulyango gwaki, naye wallahi yo riziki emanyi omulyango gw'era ejja kujja ekole ki? Ekonkone. Mu experience yange mbawa kasembayo, olunaku lumu nava ewaka, nkulaga nti riziki emanyi omulyango gw'okola ki? Gw'oliko gwe tomanyi.
nga ndi ku bwangu obusembayo ne nnyingira mu Makerere University omwo nyinamu ofiisi nga nyina byenzijjamu ne nfuluma mangu mba ntuuka ku rawundi eya Makerere College nsanga mukwano gwange bamuyita Dr. Ayub Fahir mwana wa ku Kibuli kuno mba muyitako ku speed ankuba omukono bw'ati namulaga bulazi ssaawa nemuga dokita ndi kuki ndi ku budde kati ye nainsistinga nenvuga paka walinga post office ngenda okumulaba nga ate ye akubye rawundi akyuka kubanza enfuluma ku main gate yabadde agenda nakuba rawundi nga jango so nyine zinkwata namulaba mu side mirror ne parkinga bwe na parkinga nenva mu mmotoka nemuga Dr. Nsonyi wa naye ndi ku emergency najjayo $100 nangamba wallahi nyina riziki gye nfunye naye ngambye mukwano gwange gwensooka okusanga gwempa $10 Katonda riziki yo oyinza okuba gwe tomanyi mulyango gwayo naye yo riziki emanyi omulyango gwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.